Dr. Mukiibi wanse Miss Uganda sawa yonna Kigozi. Wilson. Owaffe eriwe nasana. Lero watajira tugenda agenda tulaba kimafia. Kikyati. Dr. Mukiibi. Mwana yafudde ebweru. Togeza obwama. Sawa yonna buliranga n'atera okugira. Eri nangirira embaga. Luno tekakyakola. Deba ne Muzumba ne kitakola leero. Oba tulete ki? Sio tunagira Muzumba. Nenga kinakola. Olanga kati olaba ekibuuzo awo kyolina okwebuuza. Wilson Bugembe atawasizza n'awasizza aliwa asigala nga akyakunganya big masses aliwa asigala nga akyatunda. Musumba kyogamba obutawasa bulimu ati awo. Mwali kana mbadde mayi bajja kuwulira kigambo kya Katonda nti ne kati okiraba wali wajja era naye nyini akimanyi n'amala akatyemula nti awasizza wanodde we lukusumba butebe kyali kina bwekituuseko era wano mu Uganda omusumba bw'oba ngobera ebyafaayo n'amala agamba nti Dr. Jani Mukiibi wanse Miss Uganda n'amala agamba nti akatyemudde we ye maama we kanisa Balidia Jasmine tebaddayo ba anko 10 mweteze pasita n'amala akatyemula Balidia Jasmine taddayo kati gwe nenyini akimanyi era ajja kuba bwato nga atudingisa baleta akayimba kati tuli ku very well ayatadde amavivi very well yagaseka amavivi nkalabye awo nawe era ewe tujja kwa ajja kutudingira awo ni Musumba kiba kya bwa Katonda ekyo ekiriwa ekyo obutagira ogamba nti endiga nzikuumidde waneeno si Katonda kati yabakolere kibe mba mwasita mu bwongo Ndio master mu bwongo kati okiraba kati ensonga endala kati kuba twandigambye kiki ekigaana omukulu oyo okuwasa kuba talina busobozi samu yaze kubanga ebintu ebigaana omuntu okuwasa bwavu ekyewo kiri tiki sente alina ali biza abeera mirimu gya Mukama talina budde bwa mukyala twandigambye nti okuba bizi naye obwa bizi ki kuba tumulaba ku mikolo ejusa zeena afuna n'obudde obutambula n'agenda ku zibiiki obanga samu yaze ya system longo system not working tukireta ndi mu public era kati kizibu okumanya kuba mu staff atugambye nti pastor tasobola wasanga temunafuna gundi kalaso kokoliroko pastor teri anze pastor ekimugana okuwasa kyekyo nkikugambye kali wasa kozi ng'ekibiina akikoze kozi ng'agambye I have retired ate kyatya kubanga kati yekumira soda kasitogenda mu mataala kyagala gavaamu oba pastor inayo obumpwanki mabege bwe tutamanyi kuba emyaka gigenderera ate pastor bano obumpwanki pastor mulama bano obumpwanki mabege tugambe nti mulawe kale waliwo kuba waliwo Bible yawo bwo oyina kukanyiri awo keto batusoma noza tumale mu bakolisi mu Matayo 19 katu kirabe kanonye nenze Bugemba nnuma mu Matayo 19 tulabe kuba kakati ba Jasmine bakoze okwetega Matayo 19 olwokumeka ole 12 kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto z'abanyaabwe waliwo n'abalaawe abaalaayibwa abantu waliwo n'abalaawe abeera awo bokka olw'obwakabaka obw'omuggulu ayinza okukkiriza ayinza okuba nga yeeraayira obwakabaka so nonno Export TV to the world. Bwezo zabadde essaawa zabadde 6 budde bwabadde bwa kiro nga fa abana struggle emikono giri giti nga nani other than Elias Luyimbazi Nalukoola alangirirwa okuba omubaka eyaddidde Mohamed Segirinyo omugenzi mu bigere okuba member of parliament Kawempe ey'omambuka nakuzo omwezi 14 omwezi gwa 3 2025 soko yozo omukulu muzima mukulu Nalukoola kanso
mwogeza ddembe naye yatugamba mbu fe abawulira fe abalembegera n'aba ayanguwa ayogera naye fe amatu gaffe tuwulira tulembegera kitegeeza bwe tutuuka awo nga ffe tugenda mu eco ndowooza fe abawulira tulotekamu ka taimuzi 2 yagamba nze njogera nyangu naye kati mwe abawuliriza mmwe abazembe naye kimanyi ne Billy Drago naye bwatololera yewulira nze ebigambo byange bibeera byanguwa yange ne kati mmwe abawuliriza mmwe abalembegera Kanso Elias Naluyimba Zinnalukola oba agenda layira ati ayi Solomon Nireseya okyanguyiza ayi Solomon Nireseya banga ayi yokka omyoza ya mwoza yoza yebale kuwangula babuzeeko amulabi waffe omulungi nze Musumba Sekitoleko Peter olwaleero nawo ngambi wano katulewo kolwabe kulotoki ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitutadde ku bunkenke nze Musumba Sekitoleko Peter nva Lugala ku ndi ku 0756 12 986 0756 nsanyusa balaba nateera baatugamba mbu mwe abasumba baabazikiza emimwa era baabawa eddembe ly'okuwashipinga ebintu niwe bikolebwa mu ggwanga nga binyigiriza omutuuze temwogera naawe bwotyo bwoti naffe era bwe tunaasirika ennyo embooko zijja vuga embooko zijja kuvuga kkiriza obagaana kubanga kuva mu lubereberye abakulembeze baluŋŋamizibwa ffe si bakulembeze kuluŋŋamya mmwe ne babayita nti muno n'emmotoka lwakuba kati muno n'amabaasa kati byakyuka wano mu Africa si mu Africa wokka mu nsi zaffe wano mu East Africa kati bwe kinoonyereza ekolabe kati abakulembeze be babuulirira banatana basetingira samoni zemubuulira ku kituuti nnyo waliwo bemmanyiko abagende wa president kana ate kasesa bagende wa president nga n'okusiiba basiibi manyi mu state house wabayo nnyo ebyokulya ebitavutavu eddigo bagenda okutuuka kati ng'ebyokulya bingi ebyokunywa bingi nebekuba bokka endoko nti okusiiba kusaziddwamu bagenda bali mu kisiibo banene nga nabogedde wano amanyi okwala nekutonga amamanyabo muzumba bagenda bali basiibye balangiride ntugenda kusabira ggwanga tusiibye tewali kulya bagenda okutuuka ng'ebyokulya biri mu state house ne bagamba ndoza kye tubadde tusiibira ofuna kiri wano ate tuba tutasiibaki kalina wano biba lwaki tokampa sagadde byononese wowe nze omwana soda oli ku expo tetwenze seeyanjudde ebali emmere bayirayo nja kufunira omulala ate ye yaliyo akalina omu ku baaliyo nga bagenda bali mu kisibo singa bali basiraamu nga bali mu Saudi bwe batugende bakubesala ebyokulya wali bingi nnyo kati omanyi ba president abo kyola president oyinza okugenda ng'obuguma nze kutereza vaako tukukuuye aro gwe n'okyusa wennyini emboozi nodda ng'ogamba muzeeyi agenda nga tuli ku bunkenge ne bakubuuza aro where is the bunkenge okomawo ng'oyogera birala ng'olulimi terukyasobola kwatula ebigambo biri bye badde ogiraagira bwoti naye nga kyandibadde kitya naddamu mu layini ya Katonda andibadde ng'olina kukola kituufu kumulaga kituufu oba akuwadde omugaati oba takuwadde kati okiraba ate n'abasumba kati naffe mu kkanisa endiga zitusinziza amaanyi endiga ewaayo ennyo tekuva mu kamwa ne bwewasabana olina ofuna engeri gy'okiwumbirira ate so oleetawo samusoni kubanga obalabalamu yagula amadinisa yagula ebyuma n'ava ku mulamwa n'otandika okukola ng'okola katemba mwereere minisita abeera mu gavumenti nga yacunya abantu naye bw'ajja mu kkanisa n'ogubaasa mubawo obutebe obwo bw'omu maaso awo ate nzola nze buusa wakijengwa si kukuleetera munyago tomala gampa ate bwandiga musumba okyabikola kati kale kati nkyabikola kati olwenezologa nti awo ayogera akwata nafuna chance etuukirira mukulu ayogeza njala waliwo neyaleeta ekimu ky'ekkumi kanka kunyumize kano n'omulabi waffe
nga yakijje ku looni namuga sitwala kya looni zaayo kya looni tetukirizibwa kutwalako kimu kya 10 naye abameka abakimanyi engidde tefuluma tefuluma kusomaki nkutandise bwentyo nti oluusi mwefula kyesirikidde embooko yatokose kawempe naye ffe kino kituleetera kusaba kubanga 2026 ate ayengedde tulina okusabira eggwanga omanyi waliwo omusajja awo mbyomirembe ekyokubiri 15 omusajja bamuyita Azaliya ne botasomaayo Azaliya yagamba kabaka Asa nti mugolokoke kati Asa ye yali kabaka ate Asa yali tasaaga oyogerako bwoti nakukima yine yamugamba mugolokoke tusabire eggwanga munoonye mukama mukomewo tunoonye mukama Uganda twetaaga okunoonya mukama byonna ebigenda mu maaso okuba abantu okuzaawo abantu okutta abantu beeyawuddemu beesazeemu singa tukomyawo obumu muffe Uganda tujja kubawala kuba Uganda mu 2 yali 2 Ben Hini bwe yafuna message nti I have seen the Holy Spirit restoring in Uganda oyo mutuku nga as restoring akomyawo revival etandikidde wano so betuba twetaaga revive eyo tulina okukomawo ffenna si ffe bannaddiini fekka naye n'abakulembeze tukomewo gundi gambye kawempe gundi yawangudde Nalukoola mubaka wange basically kikyo yinza omwogerako omubaka oyo mubakawo naye nze nganze omuntu nganze n'abalala abalina entunula nganze batundiramu ebintu Nalukoola oyo bamulondedde Bobi Wine kikyo otegeeza oyo wa Bobi Wine Nalukoola Nuupu ne ba administrator abagiddukanya kuba kati jjukira kati obuzibu obuli mu Nuupu buno abantu balonda Bobi Wine tebalonda gwe basimbyewo yalina amasannyalaze kasalonda kati Bobi Wine ye ne bwateekawo ente ebyakyuka byava ku kidomola kya yero kati twadda ku redi kati ye obudde buno kati mulonda ani gwalese togamba tomulaba nga musajja mulaba asunsula amateeka anti kati parliament wano twalonda Peter Sematimba oluzungu lwayogera oluwulira n'ebimu tobiwulira ne tugamba oyo ajja kusobolayo eri wa luzungu waliwo omunkusera afubutuka eyo mu Western Uganda afuwa oluzungu abo tebakolera naddala sikulimba nyono munasitwa guno abaddengawo naye mbuuza gwe mu bbanga lyamaze biki byataddewo ayambye atya abantu kyabadde talina ddoboozi kati alifunye abaana akendo on a serious note Nalukoola abadde awoza emisango gy'abaana abo naddala bannasitwago anti kyekugamba nti kati awo yensonga lwaki Nuupu emulonze on the side of law temulonze kuyamba muntu wa wansi eri omuntu ali mu kawempe oyo eri wansi ku ground tajja mufunamu so nga ate eyo wabaddeyo Malinde yantukoledde Erias Lukwago naye gyali naye era olodde naye ali emu ekyo munnamateeka kati wadde gabaleta nsereko andi kati nkankubulire gwogenda kukiraba kati gwosese muno nabye muno abantu ngenda kola statement zange ezo sodolabe nabye muno abantu mu bululu muno bwakawempe nabyemu abakulembeze abaddala omu yensereko mulaye Kalifa musombola kabagadde bwagaze nti bayati okimanyi nti Kalifa ajja kuba is a future leader obadde ogobereranga interviews gundize omwana yangambye nti ye kennyini ali aganaga ng'erinnya lye andi kati abantu abamu abiteekamu era oli yagambye wadde mumukwata ne mumukunyulako ebiviiri ebyo no engeri enviiri si kyekigundi abantu baleme kunula physical kubanga Bible egamba nti omuntu ow'omubiri alaba bya mubiri naye ow'omwoyo alaba bya mwoyo kati kino bw'otunula
Kalifu oyo ate by the way singa alemerako Kalifu nze kino nkyogedde wano will be a leader one day. Kalifu ali aganaga ngeri lwakuba Kalifu bijadi yakoze yetandikisa wanene gwera bayesimba yali yakuba ku posta mu Lubaga n'avaayo kati Kawempe North alina interview ku yali n'agamba abantu banga bakawempe South ngenda anti singa kyegamba singa yezuula wayina okujja is a future leader. Kati Nsereko is a true representation. Kigambo ekyo kituufu is a true representer oba representation of the rate. Musumba waliwo omuntu yangambye nti kale Nsereko agadde okola ebya Segirini naye asuseewo n'afuuka public nuisance. No, buli muntu mu bululu ajja na kike nalukola ye yazze na butayogera byowulira ayogera ngana akutuka. Kati buli muntu ofuna engeri ekwata abalonzi ba attention. Yafunye obululu 38. Yes. Nsereko nagamba bamubya akalwera agenda mu kooti ensi mukulembeze omuntu atalaba na maaso ge ngani abbalo era bonna ne batabbe yakutte ekyo kuyafunye obululu 8 babegu 38. Andi kati nze nganze sani muwagidde wadde mugambe nti yandibadde ekifaananyi ekituufu kya Kawempe kubanga oyo ye muntu wa wansi Nsereko era Nsereko by the way ina business. Nsereko ku ground kwali aina business mu kitundu omwo ezika ku ground ku ground kwoli. Andi kati bano balonda Bobi Wine bwe ne bwojja ngani abantu banga be Kawempe kati oyo kati nedda kati gwera bayo kino soda kyogamba nga Bobi Wine akivuddemu ne tugamba kati tukivuddemu noteekaawo Nalukoola noteekaawo Nsereko ani alya ng'ogenze ku ground Bobi Wine akivuddemu kati otaddewo Nalukoola otaddewo Nsereko era abantu bagenda kulonda kanso Erias Luyimbazi Nalukoola kubanga yalina yamanya tewali amuwa tewali amuwa lwakuba kati naye yabakubye n'abakubisa namu obululu omutwalo gumu mu kasambu ng'owokubya alina luna kanaana anti gundi kyola Daudi bamubuuza ng'akubye Goliasi taatawo yaani omuntu akulye mabega mukulu soda kyola muno mu nsi muntu yenna atalina amuli mabega obulamu bwawe buba buzibu nnyo naye oba mubuweereza tolina spiritual father tolina akigwe okwebera. Akalwako kennyini mu campaign omwana yagadde oba yaddaga akola ki omukulembeze w'eggwanga bayaddaga muyoola andi kati olaba naye kati era nawo abaana nabo enjaga gye banywa balina ogigendeza balina okugisala kuba kati olaba oli ye chief of what all armed forces kati awo bakukuba engwala zikujjamu amannyo gonna afere tubitya olaba Kenzo yasindise WSFC sembera yo kyayima naye yamwerekereza buli era nze WSFC mu watiki yakitinze machuwa ya machuwa kubanga kati yayinza okukuba bulo n'obulako n'ekyomukola kuba kati Kenzo ekinene nnyo ng'oggyeko bino ebikonde bye yakuba ono sendi owagonti kasuku manya ate oli si kasuku oli yeewoma akola kuba yalina training esinga eyiyo SFC special force n'ebiddiraawo kati obalaba kati abantu bonna ku social media babadde bagamba bannange Kenzo bannange mukugu nnyo ate watabu olaba asindika no SFC nze gwe mpatiki yakubisiza bwongo mutegeevu nnyo kati ne wano kati olaba kiri ekya president Museveni olaba akantu ako yasigadde atudde ati naye kati gwe kiyigamu ki gwe ng'omwana wa Mukama mu kkanisa pozinga okiŋŋambye ekyo kikulaga President Museveni yeesiga abamukuuma kati kitwale nti President Museveni yeggwe President Museveni yeggwe endiga mu kkanisa oba yeggwe omwana wa Mukama kitwale nti amagye gano ba safe seno kwe kubeerawo kwa Katonda oba ye Katonda kati kitwale nti oli omuvubuka zze ye mulabe sitaani akulumbye onoosigala ng'otudde mu kkanisa awo weesige ekyokkiririzaamu onoosigala ng'okyatunulidde Katonda oba ojja kupaaluuka. President Museveni yasigadde agamba nnoza banetena kacyayi alina ekyujo ekyo kyasika ate ekyujo ekyo lekera
waliwo wakisikira ku microphone microphone yeyongeramu kiri ekyugi ate yakitusikiranga mu covid n'enjala etuluma n'aleeta ogukopo gunene n'agamba ladies and gentlemen yawoninga n'owakamera navuga toddamu kukyamya bbali yagenda n'ayayuyuma toddamu nange ndi muntu ekyugi ekyo taata tuyambe ekyugi ekyo kizza kati so kati ekyo kikulaga yeesiga gundi ate ffe mu kanisa tekiriimu omwana kazukano kaziunyube kati kacyanyi kanunyo sitaani kaleeta ng'eyo kanisa akola ki tewakyali mafuta anoonyako awalala abamu ng'asibira na mu ssabo yesu takyasobola newale pulezidenti yasigadde atudde amanyi yeesiga kati ne katonda naye kyatwagalamu enne wenze kulaale ya Museveni yandaze nti abantu abamu ebitiibwa balina naye nga si byabwe kuba presidential advisor omulamba okuyimirira kulaale n'agamba Museveni oli muzibu otuukako maanyi gampedde naye nga kati oba presidential advisor tasobola tuuka kugwa wabula kati foolwa abazzukulu ani kati akonako abakulembeze b'eggomba omanyi lwaki bakakozesa kati abo bonna bola presidential advisor balina ababali emabega sikyo kali gwe bwakikuwa kitegeeza n'abakulima begakozesa Fulufiga atugambye olukokola luli ku muzeeyi Fulufiga ayogedde n'ebyama bye tutamanyi nti Museveni eyo laale gye wajjuzaawo baasi zaasomba okuva e Mukono ne zisomba okuva e Masaka ne zisomba okuva ebyalo ebiriraanyeewo amaanyi agajja waagamwogeza ebyo omugaati akyali n'oyo anti ayogera bituufu ga muzeeyi abakuliraanye be bakuba enkokola anti Fulufiga mukalu tebaabayita n'agamba Hajati Adija Namyalo manyi Hajati Namyalo esaabakunzi w'abazzukulu chifu muzzukulu n'amubuuza ye wamulabyewo ate ngo ne siriyasino teyabaddeyo kati bano abagezi abeetolodde Museveni bagenze ne bamukuŋŋaanyiza abantu awo ne basomba emukono baasi zaabadde ziyimirira ku siteegi ng'oyimirira buyimiriza onand of transport waali ne bajjuzaawo kati Museveni n'agamba ate abantu ate kati mu Uganda abantu bali idle Balamumbu kye yeekoze yayonoonya akalulu ke kawempe eyo yabaddeyo eyo yabaddeyo akalulu ke kawempe so muzeeyi si w'abaana state minister w'abaana n'abavubuka niye emisango akola ku by'abaserebu bokka bafunye obululu 8 nga basitudde n'omukulembeze w'eggwanga 8 kati 8 bwe baba nga laala ebadde ejjula kati 8 ebadde ejjula nga ki niye gwe laali ya Museveni bamukubye ku mutwe yajjudde era ab'NUP ne bagamba nti jjajja kajjuza akalulu agenda kajjayo kawedde kumbe ffe abalabye ebbaasi tugamba ya bwe kasoba nga wooli tugende emmere gyeri ngo ate ekyo n'amakanisa gakirina nno eri agasomba era amakanisa agasomba ne waane lugala zibaawo goje nja kutemyako butemya nga ngenda banteka mu transport nando olya noonywa ne bakomyawo kati musumba lwaki tontwaleyo kubanga mba nkolerera eggulu kyokka nga ne ku ggulu ne ku nsi kwennyini ebibala nfunirawo olaba okolera era mwe mulaka abo be babulira enjiri entuufu nti eggulu lyakuseeyeeya kosita zipaakinga awo ku Africa n'olinnya n'ogenda musumba n'akuvuga nobeerayo n'olaba n'abayimbi babeerayo namala ne bakwokya abayimbi ba gospel babeerayo nnyo n'abayo oyo Levikson Exodus baani abo babeerayo bangi kugamba nenfuna transport nenfuna ekyokulya n'abayimbi bwereere kati babazimba bwakabaka to reach everybody kati naye gye nalaba muvaayo nga temulidde ku kyawandiikibwa oluusi mbase kulumba temulidde ku kyawandiikibwa entertainment yokka nemuyimba mubeera mu faani era kati awo ndowooza kati bateekayo n'emyoleso aboolesa emmotoka aboolesa ebintu ebyenjijawulo tractor nebyo bw'obimba aboolesa obunzaali kano akazaali kakola bwe kati mukyaki bibeerayo eyo biri mu Uganda wano naye kati ndowooza bwe ŋŋendayo n'ennyimba weebaale Yesu mba nkitegeeza kuba baabikoze naye kubeera mu kyaki nga landiro lyakunyeenya kati jjukira omuntu okolewa ebitundu 3 kati omubiri oguwadde gundi emmeeme si eri emotional naye ogiriisizza kati ate omwoyo gwo kati gweyiye mu linnya lya Yesu kati musumba mugolola amasuuti saawa yonna kikyate toli ku intaneti
Dr. Mukibi once Miss Uganda sawa yonna kigozi. Wilson owaffe eriwe nasala lero watajira tugenda agenda tutwaba kimafia kikyati Dr. Mukibi mwana yafudde ebweru togeza obwama sawa yonna buliranga anaatera okugira eri nangirira luno tekakyakola neba ne musumba nekitakola leero oba tuleteme ki sio tunagira musumba nenga kinakola obanga kati olaba ekibuuzo awo kyolina okwebuuza Wilson Bugembe atawasizza n'awasizza aliwa asigala ng'akyakunganya big masses aliwa asigala ng'akyatunda musumba kyogamba obutawasa bulimu ati awo mwali kana mbadde mayi bajja kuwulira kigambo kya Katonda nti newasonda kati okiraba wali wajja era naye nyini akimanyi n'amala akatyemula nti awasizza wano dewe kusumba butebe gwali kyali kina bwituuseko era wano mu Uganda omusumba bwobanga ngobera ebyafaayo n'amala agamba nti Dr. Jani Mukibi once Miss Uganda n'amala agamba nti akatyemudde bwe pa ye maama w'ekkanisa balirya Jasmine tebaddayo ba anko 10 mweteze pasita n'amala akatyemula Lydia Jasmine taddayo kati gwe nenyini akimanyi era ajja kuba bwato ng'atudingisa baleeta akayimba kati tuli ku very well ayatadde amavivi nkalabye awo nawe era ewe tujja ajja kutudingira awo ni musumba kiba kya bwa Katonda ekyo ekiriwa ekyo ekyobutagira ogamba nti endiga nzikuumidde wano eno si Katonda kati yabakolere kibe mba mwasita mu bwongo nalimo mwasita mu bwongo kati okiraba kati ensonga endala kati kuba twandigambye kiki ekigaana omukulu oyo okuwasa kuba talina busobozi samuyaze kubanga ebintu ebigaana omuntu okuwasa bwavu ekyewo kiri tiki sente alina ali biza abeera mirimu gya Mukama talina budde bwa mukyala twandigambye nti okuba bizi naye obwa bizi ki kuba tumulaba ku mikolo ejusa zeena afuna n'obudde obutambula n'agenda ku zibiiki obanga samuyaze ya system mulongo system not working tokireeta nti mu public era kati kizibu okumanya kuba mu staff atugambye nti pastor tasobola wasanga temunafuna gundi eki kalaso kokoliroko pastor teri nze pastor ekimugana okuwasa kyekyo nkikugambye kali wasa kozi ng'ekibiina kikoyi kozi ng'agambye I have retired ate kyatya kubanga kati yekumi soda kasitogenda mu mataala kyagala gavaamu oba pastor inayo obumpwanki emabega ebwo tutamanyi kuba emyaka gigenderera ate pastor bano obumpwanki pastor mulamba bano obumpwanki emabega eyo tugambe nti mulaawe kale kuba waliwo bayibuli awo bwoba oyina kukanyiri awo ke tubatusoma noza tumale mu bapolisi mu Matayo 19 katukirabe kanonye nenze Bugemba nnuma mu Matayo 19 tulabe kuba kakati ba Jasmine bakoze okwetega Matayo 19 olwokumeka olwe 12 kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto z'abanyaabwe waliwo n'abalaawe abaalaayibwa abantu katugambe nti waliwo n'abalaawe abeera awo bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu ayinza okukkiriza ayinza okuba nga yeeraayira obwakabaka so nno Bugembe yeeraayira obuweereza andi kati bw'obanga weeraayira obuweereza oli bwagamba totawana kubuuza bibuuzo nga bino nti are you single abuulizawo abalala ki bakuteekawo awo gwafunira abalala naye ate okutusuubizanga embaga etatuuka musumba naye yeddeko kati oyo ye Filipo Kaggwa musumba atusuubiza nnyo embaga nangirira embaga anti kati bw'oba mulaawe ebyo byonna tobiyimbako bw'oba mulaawe ebyo byonna bikole ki tobuuza ayo single bw'oba mulaawe totawaana nabya kusimanyi tugenzeeko gundi out ate ne sister
kubanga kati Bible egamba nti bw'osoma eri mu mubuulizi mu Solomoni mu luyimba lwa Sulemani nti tozuukusanga mukwano ebiseera byagwo tebinnatuuka. Onfuna kati bw'obanga oli mulaawe ku Bwakabaka ebyo byonna tobigira tobikoonako sigala wali eri ku Bwakabaka ku Matayo totusuubiza mbaga zitaliiyo era ekyo nakyo tasobola kukyogera kindi mulaawe yatugambye okuwasa simanyi obeera singo onyumirwa nnyo ne bwoba tonaabyo oyingira buyingizi nakootinga gundi Yokaana ebyo byonna era byo byonna gundi kankubulize soda katwike ako gwe kitunuulire tunula abantu abali mu kkanisa abasingamu mu kkanisa ye biggest percentage banoonya baana b'obuwala bali awo kubanga kati buli omu ali awo agamba baana bali ku worship house awo singa oba alaba nsi Yazirini awuubira awo buli kaseera n'abalambula ate kimuyambye era naye kati basiga kuba kati gyokoma okusiga oyinza ogakansiga ennyo andabe alabe nti nninamu negundi ono neesobola nina ettooke kati yakifunamu kati so n'olwekyo ebimugamba era nze obadde osanyusiza bonge nti amakanzu bifo kugamba gye bayita ajjayo essuubi bifo oyo omukulu siwa talina naye lwakuba kati yatukwatirawo obwongo kati bwe tuba ng'abaggwamu essuubi nga tuzza puliranga natero wanafuwa nangiri omwaka gwaki talira embaga ey'ekitiibwa pasita Mugembe ajja kututwalira awo soda ebyo bifu jayo essuubi akakooti nkazeeyo zayo kooki oba akagabe kalinde security friend tasobola omazeemu nyama ffe kuba kakati ffe tubadde tugamba nti ku mulundi guno pasita bw'alemerera tumusaleko ku worship house tumulumbe kimafiya tumugambe kale ojja muwasa osaaga era pasita tunalaba nga bisuse kuba ate kati talina kyakwekwasa ali educated single ate omwana naye aleka mulokole mulokole kati tewali kyakwekwasa kuba byonna byonna ebyantuganya okumuwasa byonna biriki atalina nkusimanyi Katonda gwawaki talina manyi gwawe ennyama soni walogera wa taata kati akifunamu nnyo kati bangi kati ate abakyayiika olwekyo nga bakyalina essuubi kati olaba kati oyo bwamuleka n'agenda ate kimukolera nnyo kuba kati wagenda kuba waabuuza agambe wamusanga oyo tasandeyo nze mutuufu kati waliwo abaweddemuko essuubi nga balaba jini yewubawuba nnyo awa nnyo obujulizi olusosingo bukiripu butambudde namaani agamba amukidingi kati waliwo kati agamba maama bamutwala naye wanagenda kitegeeza banne mukama dini walinyira endege n'addayo ebweru ng'oli adda aba Jasmine bakomawo bacumi omwana yagamba Jasmine tava ku kanisa agenda neyebaza Katonda bwakedde bulungi leero nebaza kino luli seebaza ne biggwayo nkomyewo biggweyo part 2 obwana Jasmine bajja buwa nnyo naye omukulu Yesu wakuwasa kati si byaliko lwaki tetuva wano mukama abatwagali naye Uganda teggwa maloja naye twongera okugisabira ebisesa n'ebyewunyisa wano mu Uganda bingi ekikulu saala Uganda yensi yaffe ate babeera musabire ensi yammwe emirembe Yeremiya musabire ensi yammwe eki emirembe Uganda yeetaaga kusabira Uganda yeetaaga saala n'ekkanisa yennyini katemba mungi wakati abo bonna wansanga nga waliwo neyalokoka ali mu kanisa ng'ekimutuuzizzaawo aswamye pasita akolerera pasita Sigmund ate mulimu nalaba nga pasita alina omukyala naye nalwana amusuuze n'atambuza olugambo n'akyankalanya abo bamanyi bangi n'asajjula kwaya n'ayuza amaka so waliwo ate n'omulala nnosaamu okunyumiza nga tusibula sagadde lugambo wowe ali eyo wammwe eyo waggulu eyo Kamuli Jinja kati ate ye kye yakola
kati pastor yafiirwa mukazi we kati ono pastor ng'alina mulamu we muganda we oli afudde kati n'amukubira essimu nga yakafa baakamuziika waliso ennaku 3 nti munnange saagala obeereyo bonebone n'abaana nga nze ndi wano tomenyeka na mirimu nja kuyitawo nkuyambeko pastor kankyetegereze bwe naaba neetagisa obuyambi ngenda kukubirako baali bakava ku ssimu ng'ali wuuyo mu nnyumba n'omugugu oba yakuba ali ku geeti ng'ali mu nnyumba true story n'omugugu gwe aze kuyamba ku baana ba mutoowe mutoowe ba mukulu we yali gundi yali mutoowe mutoowe kati myaka 10 yafumbira pastor Katonda akamaana asi ate nga n'okuloka teyalokoka Katemba ali mu makanisa g'ebyalo Kazooba Walumbe Lukasa basebo ne banyaabo bwe tutuyiseko ku bimu ku bintu bitambula bigenda maaso mu ggwanga naye nga gwe kigumire beerawo tugenda sinkana olundi comment section nzigule. Amen. For now, bye bye. Export TV to the world.